Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwa mwenda omwaka 1995 King oyo Nyimba Kabamba Iguru owokuna yatuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjabe. Omwaka guno agenda kubaweza emyaka 3 ng'alamula obukama bwa Tooro. Ku myaka 3 gyokka Lukira Basayija Omukama oyo Nyimba Kabamba Iguru owokuna yakola ebyafaayo ng'omukulembeze w'ennono akyasinze obuto oluvannyuma lw'okutuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjabe mu lubiri lw'Ekaluzika e Fort Portal ku myaka 3. Waliwo olunaku balunyumya ng'olwabaddewo eggulo. Akateera hangoma emirundi 9 abantu izibona tuliyaho bingi semerirwe kurora omwana omuto najumulya ngoma kandi tuyina n'obusaasi bw'okuliwaho Omukama omukuru kandi yali ayiza kyali myaka omuntu kuba kyagabwira omukazi akafa baitu akasiga enkerembe. Olw'emyaka gino ono yali talina kusalawo kwonna kwe yali ayinza kukola okwetengeredde ku lw'Obukama era nga waateekebwawo abakuza 3 okulabirira omwana ono n'okumuteekerateekera obuvunanyizibwa bwe. Nyina Best Mugisha Kaboyo, Sengawe Omumbeja Elizabeth Bagaya ne kitaawe omuto Omulangira Jimmy Mugenyi okwo mbassako kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ne President Yoweri Kaguta Museveni. Omukulembeze w'eggwanga lya Libya ebiseera ebyo Kano Muammar Gaddafi kati omugenzi n'aweebwa eky'omuyima. Ku myaka 9 Omukama oyo yatuuma Gaddafi ekya defenda w'Obukama olw'enkwatagana y'amaanyi gye baalina. Ng'omwana yasoma era emyaka gy'ebiri egyasooka yagimala mu kibuga London ekya Bungereza oluvannyuma n'adda ku butaka ne yeegatta ku Aga Khan Primary School mu Kampala senior n'agisomera ku Kampala International School. University yagisomera Bungereza mu Winchester gye yakugukira mu by'obusuubuzi oba business management mu 2013. Ku myaka 18 ono yakwasibwa mu butongole obuvunanyizibwa bwe obw'okuddukanya obukama era ebimu bye yatandika nabyo kwe kulonda basajja be yali agenda okuddukanya nabo obuweereza. Stephen Kaliba yamulonda ku bw'omuhikkirwa oba katikkiro mu mwaka gwa 2013 atubuulidde nti essimu eyamukubirwa essanyu lye yafuna taliryerabira. When he introduced himself, I almost knelt down to talk to the king. I imagine the feeling. So he said, Tenyi, I'm appointing you as my new Prime Minister of Tooro Kingdom. Kaliba emyaka 3 gye yamala mu kifo kino atubulidde nti bingi ebyatuukibwako n'okuluŋŋamizibwa kw'Omukama gamba ng'okuzza obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva ku masaza okutuuka wansi. So we developed that structure and the king launched that structure. We operationalized the structure and we had a good coordination. Kaliba era atubuulidde nti yafuba nnyo okulaba ng'Omukama adda mu bantu basobole okumumanya naye ategeera abantu be. Yes, and we could even go to marketplaces, and people would realize, they would say, hey, we have seen the king. People would go home and celebrate they have seen the king. They felt the connection. Ono Omukama oyo amwogerako ng'omukulembeze awuliriza ow'eddembe omumanyirivu mu bintu by'obukulembeze. He can discuss at all levels, at the district level, kingdom level, national level, and even international level. He is very exposed. He has moved globally, and Tooro should be proud of our king. Omukama oyo ebyobulamu abissaako nnyo essira era bw'atyo yalonda Dr. Tito Bezaya okuba minisita we ow'ebyobulamu. Ono atugambye nti buli mwaka babeera n'olusiisira lw'ebyobulamu mwe baweera abantu obujjanjabi obw'obwereere. Omukama ayagala afuge abalamu, abantu abalamu. Ate ekirala obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga. Bwe kituuka ku nsonga z'abavubuka Omukama tassa mukono. Nicholas Mugume minisita w'abavubuka atubulidde nti Omukama yatongoza enteekateeka emanyiddwa nga 25 years development agenda ey'Obukama okulaba ng'abavubuka bassibwa ku mwanjo mu bintu ebyenjawulo gamba ng'okulwanyisa ebbula ly'emirimu, okulwanyisa ebiragalalagala n'akawuka kamukenenya. So 25 years development agenda yakatandika mu 2021 by television 245. So by 245 kurora ngutwine ebintu ebitukozere by'amaani muno nk'Obukama bwa Tooro kurambisa mbi yambe singanda.
Ono era atubuulidde nti waliwo enteekateeka oba ebisaakaate abavubuka mwe basisinkanira okugabana ku bintu eby'enjawulo ebikwata ku Bukama n'okububaagazisa. Ekyoto is more of a fire discussion that we always get in the evenings, including here at the kingdom, but also in our counties, to have a one-on-one mentorship and discussion about our culture. Through these conferences we have initiated, through the soccers. You see, we drive our message through the events that we have. Ekyokulaakulanya Obukama bekikwatako tebeebaka era waliwo ebintu eby'enjawulo ebikolebwa okusobola okussa ejjamba mu ggwanika ly'Obukama. But I think it is important that we highlight that we need a lot more work done, and we seek development partners who can come on board. What I always point out is the unique structures that we have as a kingdom, in terms of the administration, where you have the king, you have the prime minister, you have the administration, which are the ministers, then we have the masaza, the magomborola. You know, that structure is very well laid out, and if used effectively, it works. Bw'otunuulira Obukama olunaku olwaleero bingi ebituukiddwako ku mulembe gwa Lukkira basajja Omukama oyo Nyimba Kabamba Iguru owokuna. Justin Nachibule agafeeyo ku Spark TV Effort Portal.